Oluvannyuma lw'empaka za rugby eza Guineas Sevens Series ez'omwaka guno okumala emyezi 2 nga zizannyibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okuli Soroti, Gulu, Kabale ne wano mu Kampala, zino zikomekkerezeddwa nga ttiimu ya Betway Power yeewangudde ekikopo. Empaka ezisembyeyo ku kalenda ya Guineas Rugby Sevens Series zeza Coronation Cup era omulangira David Wasajja ono nga yabadde omugenyi omukulu agamba Buganda yakwongera okukolagana ne Uganda Rugby Union okukulaakulanya omuzannyo guno. Okubeera kwa Buganda mu mikolo gino kulina ebigendererwa bingi nnyo. Okusooka okutumbula omuzannyo mu Buganda, tumbula omuzannyo mu Uganda, n'olwekyo twagala okuwa obweyamo aba Rugby Union singa obwakabaka tujja kukola kyonna ekisoboka okutumbula omuzannyo guno. Betway Cobs okuwangula empaka zino ekunanyiza obubonero 124 neddirirwa Pirates n'obubonero 123 ng'ate Heathens emalidde mu kyakusatu. Level of confidence ezitutaddeko kubanga buli owe tuba tugenda mu tournament tusettinga goals and targets. Kiba kya bwenkanyankanya abazanyi okuliving up to the target. Coming into this, we knew we had two things to work on: to score as many points and also get to win this circuit. But as we went on, after day one, we found that that was clouding our focus. Empaka zino zibadde ziteekebwamu ensimbi kampuni y'omwenge eya Guinness era Elizabeth Mutamuliza Nsubuga ono nga mukungu wa kampuni eno agamba ebigendererwa byabwe ebyabateesaamu ensimbi babituuseeko. Twasobodde okugenda Gulu, Soroti, wonna tuli very happy. Bafans baenjoyinze nnyo Guinness n'ebirabo bye tuwadde tubawa. So I think overall to achieving the target yaffe. Zino z'empaka ezisembyeyo ku kalenda ya Uganda Rugby Union ey'omwaka guno era kalenda empya yakuggulwawo mu mwezi gwa January omwaka ogujja. Gebyemizannyo agesigika